Tukiris hatari ya kiri Nekana nawe kati era katwabidde ne bakubuuza nti ani mukulu aliza kandi gwe mukulu sebo bato tekirokola naye Yesu yarokola oyo ye mulokozi yekka tewali nekitwawula ne Katonda obulamu bwoli nga tonalokoka yes mwama baloke Uganda mwana muzale wetu omwaka gwe tukiramu gwenkaaga mwezi nali sinazaaga ensi nagijjako nkaaga mukaaga naye ameefuga mu mulembe guno we tuli kikefuga singa kimala abantu abasinga bakusa mbuto zaabwe ffe ngaffe awamu ebintu ebigatta eggwanga tubifunyeemu abantu bakyafa ne kasasiro yayitidde natta bannayuganda abantu abeefuga nga ne kasasiro entuma za zikyatta abantu kitegeeza nti eggwanga terina kye liganyulirwa mu meefuga kale ameefuga gagasabamu so singa Uganda awamu ekyaliwo mu ngeri emu oba endala nga naye batufuga mu ngeri ya kugamba ono yaani eri enfuga y'amatwale weeri mu baddugavu bannaffe balina be batunuulira ne be batatunuulira balina abaana n'ebyana kale n'olwekyo emirimu gyonna gyayingira okusinza kubeerawo nga abaana basiba enjala nga tetukoze era nibaduna okujja okunoonyeza abaana emirimu gyakengeera baterezemu mu bintu gavumenti yeterezemu kivudde muti kata gavumenti nga gavumenti abantu yabalekale bakwasaganya emirimu wali bale tetugoberera tuli mefuga naffe ekigenda tetulaba tuwakoze luli abantu tebakolanga fenda sitwakola naye embeera y'obwavu yingi ekyokubiri gavumenti eno eruddewo nnyo ate olunaku yalufuula lwayo lukyali lw'abantu fenna gavumenti olunaku yalufuula lwayo kaakati abantu ojja kwesanga abatawagira okulembeza aliko olunaku luno Katonda abavunikiramu era tebakyasobola ne bw'ona ogenda ku nkolwa ng'egyo ekya Indipendence ogenda kusangayo bantu ene ogenda kusangayo bantu balala kati ogattako ebintu ebiri mu ggwanga obubbi bwa ssente gavumenti tebakyakinamusa singa tuli wala nnyo singa gavumenti yali efaayo naddala eno yeeni alemba kubanze gyesizo endala sizimanyi nnyo naye okusinziira ku bajjajjaffe be batugamba bazi gavumenti z'abamiini obote yadde nabo baali bamusibira mu naye ne bwana Museveni ono nakyemalira yennyini singa tuli wala nnyo singa twatambulira walimu mutandikwa naye kati olabira ddala nga Uganda yagwa mu kinnya kya fuuti nga 5 era twetaaga gyetuliko Uganda erina weevudde erina weeri ate erina weeraga kisinzira ku bintu byetulaba kubanga bwetulaba nti nno mu mulembe oba mu myaka gy'enkaaga eyo population abantu bali batono
esatu ate enguudo zaffe ntwaleka nti ozigeze kireka nti nno gavumenti era kyetukoledde wakisi enguudo tugisime ku nguudo tugisime ku security kuba nti asobole otukuma ku bakonya abo balakwena bonna abo baitongwa bonna abo abazinga batataganya eggwanga ADF Museveni asobole okulaba nti alwanyi kuba nti munnayuganda abeera bulungi n'ebintu bye ekintu ky'abakyala okubajja emmanju ne baba nga nabo tuli ku mikonokawo nabo kiraya kye kyetugasiza nga bannayuganda kubanga era twabadde baganga tubafulanga kitagasa naye nga nabo balina tubongere ku ekonomi y'eggwanga kale nze ndimusanyufu nnyo olwekyo ndimusanyufu kuba nti tulina gye tulaga era myaka 62 tulina we tusinze tulabe tulaga kakati olw'ensonga eyo erinnya Bisaso Angelo ndimusanyufu tulaga abantu abasinga bwe bamanyi nga looya ono ku mini price Indipendence twasazewo tugikulise wano kubanga eggwanga lyafuna obwetwaze ate nga tulina n'omulwanyi waffe President Museveni yaleese eddembe wano mu Uganda. Tetwagenze Busia kubanga bagamba nnyo nti NRM ekwata abantu ne bateeka mu mmotoka ne batwala. Ffe ab'e Busia gye bali. President bw'atyo bw'agenda agaba ebitundu. Kati waliwo wakuliza olunaku olwo Embalala, Embale, Busoga naye kati yagenzeeyo. Kati ffe twasigadde wano mu Kampala Central era tusaba ekisanja ekirajja oba omulundi ogunajja babeere nga bakireeta wano mu kibuga. Myaka gino 62 twaniza Indipendence yaffe olw'okubanga tutuuse emyaka eg'62 nga tufunye ameefuga ge tufunye kitegeeza tukulaakulana Uganda ekulaakulana enguudo okuva booda to booda zibadde zikoleddwa era nga tusobola okufuna enguudo zaffe ennungi okuggyako Kampala webatandise kukati essaawa eno 62 myaka 62 era Kampala nsuubira ayinza okufuuka amata gye bujja kubanga flyover zijja emmotoka zaffe ziwone kukuba ebinnya kubanga ebinnya essaawa zino bitukuba byo wabyo bitukuba era mukama President Museveni tumusaba atuyambe atereze Kampala nga bw'akoze ebweru wa Kampala kuba ebweru wa Kampala enguudo zitambula nnungi kolansi katuuse booda to booda ne Kampala naye amutuyambeko amutereeze tusobole okubeera nga tweyagala mukaaga mu esatu nga tuli baakabinya ebadde egezezaako okukola ebintu byayo naye nze nsuubidde obuzibu buyinza okuba buva ku bibiina bino babeerawo ebibiina bisinga biremesa naye senga tukkiriza ne tukondera gavumenti eriko gye twagala esobole otusanga tuli balamu tusobole okuba gavumenti okutukolera ebintu twandiyetaaza okubeera nga tufuna tusobole okugenda mu maaso Thank you.